السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tolekedde dawusi yaffe ekitiibwa tukyali ku buku Iqra yasona bagita buku Iqra eno ya Saruna bagita buku Iqra eviyo mu Indonesia abalimba bafa ebitiibwa bye bagituwandiikira sallallahu ekitiibwa abasiimi nabagamba nti eno yanjawulo kweri yaffe kala agiyitana eno yanjawulo eri better than the other one ntegereka erimu ebigambo byonna nga bya Quran byonna ntegerekese ate teri kigambo kiri mu Quran okujja kunga muno mwekiri kati kiba kitegezo genda toka mu Quran ng'oli kasazo nga ye batugamba nga mu secondary osonyi oli kasazo mwana kasazo agenda kuyigiriza butya we bakozesa ya'u naam ya'u ngeri yokka kati nga wulabe eno eyitibwa ya ng'ina fatha bw'oba ogiyunga osalako pati ya waggulu eno kano okatalako n'osigaza eno eya wansi yokka eno base gy'osigaza n'ogiwa dots bbiri wansi era ebeera ki ebeera ya okategedde the top part is cut off twabisoma ddamu eri kyova nabagamba nti sooka osoma eri ya red osooka ogyemu eno nam tugambye nti eno ya neno ya okitegedde so eno ya unetao bw'ozigatta zonna ofuna ki yata so si yata kituufu naye kya arabic eno Quran si arabic si lugha ntegereka so kati eno ki yata so si yata nga bw'osoma oluwarabu nam kati tugenda kugi integratinga mu bigambo nam tugenze olwabaya eno ba otwagisoma ddamu eri yasawona saka agimbuuza eno ba olwabaya yabara ranaya yanara kati nkudiramu olwabaya yabara ranaya yanara line 2 bayana nabaya yadana danaya nkudiramu bayana nabaya yadana danaya line yaffe eyokusatu eno sorry eriwa tugenda ku eno sekyo tuyina dhahaba nagamba nti wemanyiza osoma speed egenda kuyamba tobembegereza musiraamu gamba nti dhahaba nsoma nga woddamu bwe nsoma ogusooka ogwokubiri guba gugwo ntegereka dhahaba nazala nadhara eno eri nazala ate eno nadhara byawukana eno dhaali eno zaayi eno lam eno ra'u so tuyina nazala nadhara okitegedde nadhara ate eno nazala amakulu ganjawulo nagambye tufa ku makulu eyo tujaganayo dda sooka yokwaki okusoma okay tuyina yadaya kati katuddemu layini eno tuyina dhahaba nazala nadhara yadaya tukomaawo watweyongereyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.